kwega tusisinkana nasoka musinkana Pastor Bugingo obutamanya story no ebiseera ebyo nga sikutegeera bulungi kati nga mbeera nkuwakanya nnyo eri wange mmotoka kama yebazibu ebimmotoka tebabi recording kakati laba Pastor Kayiwa bwakuyita waliyo okwebaza kati nange ne bakola ki ne bampita omanyi omuntu omusango osobola ogwesalira kati ne batutuuza wamu ne ngamba naye omusajja ono nga mwogerako ebigambo ebyo bingi mu mutima gwange nga nyina bingi byempakanya and the debating is normal. It's normal to debate. I think Pastor Bugingo just challenged a lot of things. Amina. For example, lolo yagamba lwaki musasuza abantu ogenda muki mu worship night. Nenkirubuuza kunyo nembuuza treasurer wa church nti bwe tusasulayo tufunamu ssente mmeka. Nangamba twasasula 10,000 5,500 twafuna $2.25. Konze abo ngaba twabeera bangi twabawajjangako 10,000. Kati nembabuuza nti worship night yonna eggwera ssente mmeka. Tobukadde nga 14. Konze 25 katuzijjewo. Okitegeera so nze omuntu criticism omuntu wa criticising nga tonnayomba tusooka owulire nakigambako Kasuku nemugaa Kasuku you made me a better musician ayina ebintu byeyampakanyanga kubanga nze nakulira mu ssomero we bakugamba water is better than salt is better than water. Dear madam sign the chair, I oppose the motion. Noza bali batutendeka okuyita mu bulamu bwaki bwensi kakati nze ndowooza nti Pastor Bugingo Katonda laba bwe tusinkane wa Pastor Kayiwa ebiseera ebyo nga tuzikwasa mu mutima gwange gwe ndowooza wali ozikwasa naye nga nze nga sikutegeera bulungi kakati bwe batutuuza wamu oyinza obutamanya Pastor Kayiwa atutuuzizza wamu bategeka entebe oba gwe yasooka oba gwe yaliwo ne baleeta ddala entebe yange wooli nengamba asono akimanyi nti omusajja ono simutegeera bulungi kakati laba nenja nenyimba for 3 minutes 4 nengenda nenfuluma mpa ntuuka mu parking omwami mutukuvu naŋŋamba eyo entebe nze yagitegese agamba lala situka oddeyo otule ne Pastor Bugingo nze mwoyo muwulira era musumba bw'oba ojjukira bulungi nafulumamu for like 30 minutes nga ndina mu mmotoka omwami mutukuvu naŋŋamba go back and sit with your brother nenkomawo nentuula naye ye teyamanya okuva olwo nenfuna omukisa okumanya Pastor Bugingo off stage kama yebazibwe mulaba bonna ba celebrities ba superstars balina obulamu mwami Senkubuga akubulire Rasta Pastor Raga Pastor buli serebu alina obulamu bwa bikameka balina bwe babalaga nkama yebazibwe balina ne batakola ki omuntu yenna nga mulungi off stage nkama yebazibwe abeereka naye gwe genda obuze bakyala baba celebrities bonna tebafumbirwa star bo balina omutuufu gwe bakola ki kati mukama yampa omukisa ne mmanya Pastor Bugingo off stage era nze bwe nzija gyali nzigira off stage kuba muntu mulungi nnyo simanyi kyekimutuukako bwakwata omuzindaalo awo nayisa mu bantu eggaali awo naye off stage very different. I speak on air. Waliyo abantu abamu nga bw'omusemberera omukyawa naye Pastor Bugingo bw'omusemberera closer omwagala ate simanyi lwaki somehow tuli baneiba mu byonna tusula ku kyalo kumpi kimu tweyisa naye yavuga bubi nnyo nze nyinamu empisa yalina abasirikale kakati nze bwe basiba bambi kama yebaziwe kakati ne chachi tuli ba neighbors era nakoze ojo mugamba Pastor Bugingo love your neighbor as you love yourself